Tetujagikiriza zisiga mitima mibi. Gwe mpite enkoko mpita bina byoyagala. Ne Uganda tetugenda gibawa. Kati ola muli ku kitimba mwogera ebintu eby'ekitumba. King Sir yavaayo n'ayimba n'agamba nti nno n'embwa zaabwe zoogera ndoza muwulidde omukulu Dr. Jose Chameleone ng'agezaako okubeera ng'alaga nti nno asobola okuwamba His Excellency Robert Kyagulanyi mu just seconds 2. Wabula bannayuganda abeewadde ddeme kati gwe Dr. Jose Chameleone gwe bakubamu MP 2 n'ofiirawo kati gwe ayagala okumanyira His Excellency Robert Kyagulanyi. Video njagala tugiwa obudde kubanga mulimu bingi byayogedde ate byetaaga okuwa amatu kubanga bino ebintu bisobola okutuukawo anytime from now. Naye nga tetunagendayo mbadde nsaba ino video soko jimpeleka like obumaze subscribing wegate ku mukutu gwaffe guno kale katuyongere ne kyatulise olunaku olwaliro. Omukulu Dr. Jose Chameleone bamaze kumuwa basi 2 n'alabira ddala nti n'ebyaddala ensi yonna hagisawula mbone Bobi Wine ebyaddala asobola okubeera ng'amuggyako n'enkambi ebyaddala bana basajja beewadde ddembe kati kusobola okuyimirira mu gaali ya His Excellency Robert Kyagulanyi n'obeera ne gaali y'abantu 1000 ebyaddala egaali ya Kyagulanyi esobola okutta bambi just nkusaba kintu kimu wegendereza ebigambo byoyogera kubanga abasajja bajja kukuzizaaki ensobi bijja kusobola okuwuliriza ebigambo birungi ongambe ebyaddala kana abasajja tepakatumye buto mwalabe ne Dickens olunaku bulijjo yavuddeyo nayo gebitakwatagana kyokolabe tetujagikiriza zisiga mitima mibi. Gwe mpite enkoko mpita bina byoyagala. Ne Uganda tetugenda gibawa. Kati ola muli ku kitimba mwogera ebintu eby'ekitumba mukyali cheap mwogera ebintu ebitali realistic. Mulimba tetugenda bawa kalulu. Ate omulika eri mwafala mwakalulu ngenda kujja mubawambire mu wiiki emu kubanga fala tomugeza naawe abayero yero tekayo ate buli gwola bali kuno ng'ayogera ebintu ekisirusiru manya teyasenyeza amannya bwe tetujja bawa bukulembeze tetugenda kukwasa ggwanga lyaffe bajegangamu abavuma n'abantu. Mumuwe mukwano gamwe munamuwa ngena muwamba wiki mutajja fuga betuli bana ba yero border to border I say now border to border baba. Alright, abadde bagamba nti ababaka ba NUP bonna embalala babaguzi enze mbasekedde wuno akulira ground azobodde okubeera nga kunyonda biki ebyatuuseyo ebyaddala nga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ali mu mbalala ng'agezaako okugula owambalala North Sokolabe. Bafutu soja ba Western Uganda nti bakyuse ni bagenda mu NRM gukimanyiko oba okyogereko ekintu ekyo si kituufu. First of all Honorable Peter Mpaka yabadde candidate wa NUP yakyuse ng'ava mu NUP ng'adda mu NRM naye ng'omulimu gwa Mpaka gwakola nga musumba. So kati ffe twagenza okulaba kuba ffe tuludde mu fraternity y'abafuuti soja wano mu Mbarara era nga bw'owulidde nze chairperson wa foot soldier ku group emu mu Mbarara noti bonna naye ku group emu mu Mbarara. Abantu abo be yalese mu kamera era na parading amaso ga Museveni abantu abo tetubamanyi mu bafoot soldier tetubamanyi era yagenze nakwata abantu ba bulijjo abantu bayaje mu kyakiye nga bwe mbagambye n'abatwala n'aba parading amaso ga Museveni n'amugamba sebo tukuletedde bafoot soldier naye bafoot soldier ab'Embarara bakyaliwo nnyo era gwe kankubulire gwa badda togwamu maanyi bano bakyali kumite era gurupu yonna ekyaliwo era nga bwe mulaba kooti yonna ejjudde kulw'abaana abo be baasibye bano bonna abajjudde wano bafoot soldier so tebaba oli tabalimbalimba tabakanga Alright, navayo nembagamba nti zino video mpanvu mbanjagala bambi muziwa obudde muzitambuze kubanga zibeeramu information nga very vital. Njagala osooka owulirize atata Kampala osobola omuyita David Louis Lubongo osobola omuyita Honorable of the Kampala Central to be oba yasoko yamala dde okubeera nga awangulwa ndowooza ono kubanga ebyaddala y'amaanyi akolaki galina yasobodde okubeera nga ababuulidde ebyaddala bano basajja b'electoral committee ono kiki kye baagala ebyaddala kubba His Excellency Robert Kyagulanyi oba balina plani zaabwe zibagala okuyisawo Sokolabe. Byempulidde abakulu babagamba ebisinga bya bulimba si bye tukanyizaako. In fact tetukanyiza ku kintu kyonna kyonna ekiri awo kubanga ffe tuzze wano okubagamba nti bagoberere amateeka n'okusaba akakiiko k'ebyokulonda okubeera fully in charge of the election kubanga akakiiko k'ebyokulonda ke kamanaging elections zino ke kasetinga guidelines n'ebirala bwe bityo. Ensonga enkulu gye tubadde tubagamba nti etteeka lirina okuba nga lyapplyinga oba boba nga wakuyimirira mu tteeka okuyisa ebiragiro oba okukwasisa amateeka kirina okubeera ng'okikola mu ngeri eri fair eri equitable eri abantu bonna bonna. Era mubalabe aba police tubadde tubabuuza lwaki NRM yekola processions nga tebagigambako
buli wamu muli bana mawulire buli wabagenda bakola processions ezenjawulo mu bitundu ebyenjawulo era ekibuuzo tukyakibabuuza kubanga era bava ne bagamba nti processions teziri allowed tezikirizibwa naye ate NRM esobola okukola processions mu districts 5 mulundi gumu nga poliisi n'amagye bibakuuma ffe waffe babeera bakuba amasasi tiyagasi bamenya abantu amagulu n'ebirala bwe bityo so ensonga etugiremeddeko nnyo era ne tugamba nti meeting eno gye tubadde tuzeemu si yakukola amateeka kubanga wano olukiiko luno terubadde terusobola kukola amateeka amapya etteeka likkiriza processions naye kye balina okukola kwe kuziregulatinga so si kuziyimiriza tosobola kugamba ng'ekitiibwa Katikkiro gye buvuddeko n'agamba nti rallies oba political campaigns si kugenda mu church abantu babeera excited naddala president waffe buli wagenda mulaba abantu bavaayo mu mitwalo nga baagala kumulabako okumuwubirako tosobola kugamba nti tatambulire mmotoka ng'atuddeeyo wansi nga tebasobola mulaba n'ebirala bwe bityo so ekyo tetusobola kukaanya nakyo era tubagambye nti bagoberere amateeka ba implementing etteeka baleme okubeera nga bo bavaayo okukola amateeka amapya naye n'ekirala ekisingira ddala obukulu tulaba baagala ku applyinga etteeka lyonna baali badde bali applyinga ku bannayuganda bonna kyenkanyi tosobola kugamba nti yo NUP tekirizibwa kukola kino era n'ekyo kya drills kibabuulidde abantu baffe bangi bali mu makomera mbu badrillinga musimanyi bakola parade y'amagye abalina mubala buli lunaku nga bakola parades badrillinga bo bakola drills enyini ffe ze tutakola nakukola naye togenda bawulira nga bakyogerako ekyo n'ebirala bwe bityo tuvumiridde nnyo ekikolwa ekyokuba nti kati abawagizi ba NRM batandise okubatambuliza mu motoka za poliisi okubatwala ku rallies ezo tutanye okulaba ebifaananyi buli kawungezi nga NRM eraga nti erina abantu bangi abaze ku rallies zaabwe naye kirabika abawagizi be batwala ku rally eno be batwala. Each polling station 600 voters, 13 polling stations, that is 7,800 voters. All of them gathered this polling station from 7 to about 4. Where is the space? And secondly, these are voters of different candidates. How do you rule out, how do you guarantee that these people, first of all, they will keep calm, they will keep composed, they will not have any quarrel, they will not start arguing among themselves. Tubakubye candidate wa aketwala lero tubatwala lero tukoze eki. Before you know it, there is chaos which has erupted, and before you know it, the chaos has spilled over to the polling station, and the boxes and everything are destroyed. So that's why commission yasalawo negamba tebanange kyandibaje kisaanira mudeyo waka. But I also said, and I repeated, the people whom we are not going to allow and who will be arrested are these who come putting on like your jackets for the media, voter protector, with a kitaga around the neck, voter protector. Those ones are not known in the law. Okay? Anyone who comes with a tag or label, I'm a voter protector for candidate so and so, and therefore you want to enter the polling station, you are not known in the law. The people who are known in the law are the agents of the candidates, the observers, the polling officials, the police constable. Those are the people who have access to a polling station at any time. A voter also has access, but you only access the polling station to cast your vote. Once you have cast your vote, you will retreat or withdraw, and the law says you can see 20 meters away. But we have said, and I repeat, for practical purposes, you cannot have 2,000 voters gathered at the polling station. How about the people who have not yet come to vote? You are going to create an intimidating environment or atmosphere that might scare off some of the voters. And thirdly, if you are going to stand around the polling station, you are even going to interfere with the free of a secret ballot, because some people stand so close they look in the best to see who you are. So we say, let people, the voters should feel secure, should not feel intimidated,